nga kansala Mujune bw'ayogedde zikola omulimu munene nnyo okugezaako okuggyayo ekifaananyi ku gurawundi ekya NRM. Naye ssentebe wa NRM tannamanya. Tulina okufuba okulaba nga tusindika message Kaganga amanye omulimu gwa Pressure Group ze gukola. Tuwagidde NRM okuva lwe yajja mu buyinza era tugikoledde. Abamu tulina Nyange, tuli nkoko njeru batumanyi. Tukozesezza abantu abo bwe mulaba bakuŋŋaanye wano ne tubatambuza nga entakera, engatto ne zibagwa olubege. Naye ekituufu oluvannyuma lw'okumala bokkola ate abalala be bafunamu. Saba mukama wange, chairperson wa Pressure Group mu Uganda, ekibuuzo, nsonga ki etugaana okugenda ne tusisinkana omukulembeze w'eggwanga? Kubanga tuli namba emala. Sebo babukeera ku makya no ekitono nga tebaliiko kwegayirira kwonna, ate ng'olina namba esingawo etali ya bulimba. Naye oko muzembe, oli muzembe komanda, oba toli muzembe, okusinziira qualification ebisaanyizo byonna 100% obirina ebitusobozesa okugenda ewa General Yoweri Kaguta Museveni tubabuulire obulumi bw'abantu bano obuli ku ground n'obwetaavu bw'abantu. Tetulina, let me tell you man, tetulina kkubo lye tugenda kuyitamu era tetwerimba. Tetulina ani agenda kututuusiza message yaffe ewa pulezidenti okujjako ffe kennyini. Kubanga Omuganda yagera olugero olugamba nti atalina mukamwana ye kamwana ye. Ate byenjogera bimba ku ndobo ya mutima gwange ssebo. Ogw'ekkumi bwe guggwako nga tetugenze kulaba pulezidenti, wallahi tetugenda kumuwa kalulu. Ngenda kukuba ebendobendo ly'eminamu komandi Tereza Kamere. Ate mbasaba ebigambo beete mu bijjaamu ate temubyongeramu. Byongera sibyejjusa. Tugenda kwekunga tugaane okulonda General Yoweri Kaguta Museveni kubanga tulina ebizibu ebituluma. Ate nga tumukoledde ebbanga ddene akaddiwa agenda. Bw'ana tugendako nga tabitumalidde, ani agenda okutumalira ebizibu nga ffe? Sebo komanda wa Pressure Group, omwezi ogw'ekkumi tugenda bayinawo ne bakomanda azimwe nawe mubanga abantu bammwe bemukunga abazi regioni temubakuba mpewo. Tukozese eddoboozi limu tugambe nti enough is enough. Ffenna tugambe nti ekimala kimala, tetulina gye tugenda kuddukira walala.
okujjako ewa General Yoweri Kaguta Museveni era yalina okusolovinga appropriate. Tugenda kwambuzinga, tugenda kusalako era nga 10 mugwa 10 nga guggwako awo mwetegeke abazi regions ez'enjawulo. Tugenda kusalako Sserubiri ewuwe, tugenda kwambuzinga, tutegeezezza nga bukyali. Tugenda kusalako ate tugenda kujja n'engugu, tetugenda kuva wuwe okujjako nga tumaze okugenda tuteekewo embeera netubirina. Ffe tuli ku ground ekyo kimu, ffe tusaasaanya enjiri ya NRM ebyo bibiri. Ffe bavuma mbwammwe mutusibyeko abasajja ebyo bisatu akasajja ebyo bisatu. Tebakyatulola ku maduuka lwakuba tuwagira gavumenti eri mu buyinza. Nitwasalawo ne tugamba General Yoweri Kaguta Museveni yaleeta emirembe, tulina okumufiiririra. Era obuwagizi bwaffe tuyimiridde ku mpagi 2. Esooka kuwagira General Yoweri Kaguta Museveni n'okumukolera ebirungi by'ayagala. Empagi ey'okubiri twagala kukyusa bulamu. Obasobola okukwata buwumbi bumeka n'abuteeka mu bageto. Balina ki? Kirungi ki kye balina ffe tutalina? Era biki bye bamukolera ssebo ffe bye tutakola? Ssebo mukama wange ensonga zange zitwalenga, kubanga nze bwe naabakunga ne bagaana ojja kundaba bw'omu ate nja kujja sirina saati. Nja kujja nga ndi bulereere kabisa gayinzize. Tugende tulabe Museveni ebisayo, tuli banyiivu. Tali mu bajeti emyaka egigere 10 Museveni tujja mulonda mwebale kumpuliza era okwadressinga President Kyakuba nti omuntu ateekwa okuba n'ensente mu nsawo. Ayi waile tukola bino twetaaga amaanyi agandi ng'ani asobola okugatuwa ni gavumenti y'enaali y'okulembera President Yoweri Kaguta Museveni nga ayita yeetuliifa abantu ba wansi abanoonya akalulu, because eri abantu abalimba president nti bali kufaayo okunoonya akalulu wansi kati ng'eno mu bulijjo ng'aye tubayita nayo. So tugenda kwawukana na muganda wange ono waguleta mukono kyaba yalikoba nti this time round tujja kutaawo embeera president ateekwa okutusinkana tumukobere obuzibu bwetupitamu nga tunoonya akalulu ke. Bw'abanga asobola okubona bafulu figa, bw'abanga asobola okubona bano abayaaye abamukuba abamuvuma, lwaki ffe tatubona? Sotona tujja kutaawo embeera paka bw'aliikiriza n'akola ki n'atubona. Ate ne n'obakobera nti kuno tujja kuyigiriza, tujja kwambula engoye, tujja kutambuza ebigere, aye nga tuuse yali tumukobera ensonga zaffe. Ne ndokobera abantu abali wano nti Frank Sserubiri ekirungi muganda wange wa mukono akobe ife mu Eastern ndikujja kumobilizinga abateeso, ndikujja kumobilizinga abasebeyi, ndikujja kumobilizinga abasoga, abagisu n'abantu abandi. Sebo bulege ebibawe mwenyi w'olimana y'olitwala oba olitwala State House Ntebe oba olitwala Nakasero oba olitwala w'olimana bateekwa na president. Ate kino Sserubiri tasobola kukikola yenka banyabo bibasebo. Ate bakutukulembera ng'ayita tumuwaire ki amaanyi. Nenda bwakuba kubera ensonga ndala yonka nga nkubengereza nsebo w'ekitiibwa wano nina abantu aba. Ekisookera nga tunaŋŋanga tetwajja Sserubiri Frank ow'ekitiibwa chairman yateekawo pressure groups kulwanyisa abakulembeze abaliwo ab'enaale. Tegerekesa bajja kwongera ttafaali ku ebyo ebikola ki abali mu bukuyinza bwonna mu bukulembeze LC1, LC2, LC3
mwaba NRM namwe tutubagana kujja mu pressure ki tweyungeko buyuyunzi naffe tubawagire muyitemu namwe mujje mutugatteko ettaka ntegeerekese awo nvuddewo mu pressure groups ffe tutunuulira ebisinga okusoomooza NRM byetwagala okukwatako n'olwensonga eyo NRM winners mulina okutunuulira ebinyigiriza abantu baffe ebyo bye mulina okulatunulira mu ofiisi wali ne mubiweereza ku national ne tubiripoti nga birina okubeera ne bigonjoolwa bwe munaate tukoze ekyo naawe byomobilization bikufa ttogge kubanga abantu bayisiddwa bubi ate gwosiriza oyongera basaba buki n'olwensonga eyo mbasaba ensonga z'ettaka ofiisi namba weeri ntegereka bulungi abantu baffe banyigiriziddwa ku ttaka ate osirisi olipootinga bakyuse bagenze mu nuufu mu opposition abalina obuzibu ku ttaka okola ki ezo ensonga weeziri pressure groups network muzirope zituge ku national tuzikwasaganye ne office ezituvunaanyizibwa tugende tugumbe president tumubuulire ebizibu byaffe mpulira bulungi abisigalayo ngenda kuweereza essaala ez'emirembe n'emirembe weebakirira ku kyalo tutozuukuka mbasaba basabo ne banyabo zekyamaani wa NRM pressure groups network mu central region ekimala kikola ki omukulu ono bayaloosa atya yayogedde speech yange yonna sabo kyamaani nzikiriziganya n'omukulu ono mwamusaddaaki tugenda kwekunga ffenna nga bwe tutafunye transport elevator wano tujja kgenda e Kampala tubwamaawo paka pulezidenti w'eggwanga ajja tukole ki omukama abeere nammwe mukola sijja basanga wammwe naye mba mbiraba kitegeeza ekitugattako kiva mu ki bwe muba mwagala tufuna obuwanguzi bwe banajja enkya ne babatwala nga abatwala enkoko tugenda gindi mwe musooka mu bintu bitamanyi ne bye mutawulidde nga tubyogedde ne mukola ki naye this time round tugenda kusisinkana Museveni agenda basisinkana nga temundaba nakunsalako kubanga enteekateeka ekolebwa buli kimu kiri mu pipeline okulabika nti tusobola okuwonya ebizibu by'amaziga g'abantu ge balina ku mutima okulaba ku mukulembeze waabwe naye twakyusaamu ku mbeera y'okumulaba obuki twagala mugenda okumulaba nga nammwe waliwo kyemufunayo era y'ensonga ebadde bakuŋŋaanyisa fayiro zammwe abasinga mukimanyi bulungi nti nze mbasemba mu ebyo ebintu byammwe okutereka okwewola just muzimbirako bulamu naye tekikola ki mwetaaga gavumenti kubayamba kukyova olaba gurupusi zammwe ezo mu bya ssente mbireka mu kibiina kyammwe nze sisaba ki sisaba ssente kubanga ekigendererwa kyange kyakulabika nti ate tugaggawaza abaki wabula abeekozeemu omulimu nga banakatabira balina zisaku abatunda nosanga aba winners ate mwe tubawagira emirundi 82 era njagala bakakasa ffe tetutunuulidde bye mutunuulidde ebyaleero tutunuulira n'ebyenkya pamwe mulowooza embeera egenda kubeera etya singa muwooza akwata obuyinza nga tetuli kitundu ku ye embeera egenda kubeera etya nga obuyinza bukyuka mu Uganda ogenda kubeera wa kuba tugenda kuba Museveni ekisanja kyekisembayo kyekino kyetulimu era mmwe mumuwagire ng'atalina buzibu kubanga tadda yakola ki kakati twagala agenda okugenda nga olukiiko lwe tugenda okubayita ng'oggyeko bino ebyokubeera mu bantu ne bateeteekateeka abaana ekyokubiri akasente ke muddamu okufuna
kakwekulakulanya. Akasente ako kateekwa kutuuka mu budde nga tuli mu kukola. Tukwatagana nga muli mukola ki? Ffe nze omukulembeze gwe mulina mwafuna matiriyo simanyi oba mukimanyi, kubanga ekinfuula ow'amaanyi tesirya lukwe. Saagala nze ngende nnonya emmotoka yange ya bbeeyi ngeno abantu bakola ki? Saagala era bwe mulituuka nga obulamu mulaba buki. Bino mbibagamba nga siina mulago embigamba, njagala message mugitambuza. Mulekeraawo okuwakanya Katonda kye yabateekateekera okuba n'okuwakanya abantu ebintu bye baba bakola. Tukwate olunyiriri olw'okukolera awaki, era njagala bakakasa mu Pressure Groups Network yonna muguleta mukono. Tewaliyo obukulembeze bulala bwe tumanyi obutakulembera kutalira Sagaati. Ate kino kankibagambe tetusobola okukyusa embeera kuba obusobozi tubukola ki? Njagala kulaba nti buli munna NRM aganyulwa naye ng'omutwe gwe guwagaddwa, kubanga abantu abasinga gye babayita gye badduka, gye babayita gye bakola ki? Ate bwe butuuka enkeera nti tukungudde. Bino bye mbaddemu ebyobufuzi ebyo byempulidde ebyo bibiina ono ebyo bitono kuba ne NRM twakizuula ati ku mulundi guno ate n'obuvuyo bubadde buki? Bubadde bungi nnyo. Ne mulaba nti tuswadde n'okukola ki? Kitegeeza nti abantu abamu batuuka n'okuvaayo olw'abantu okusuulirira obuvunaanyizibwa bwaki, kubanga kati ffe tetugenda kukola mirimu gya secretariat, ffe tetugenda kukola mirimu gya ofiisi ya director wa mobilization mukyala Seninde, kubanga buno obuvunaanyizibwa bwandibadde ki? Waliwo abantu abali ku lusege lwa president nga batono nnyo olw'okuba bafuna chance emutuukako ne balowooza nti basobola okumugamba ebigambo eby'abantu bonna. Bino ebya Pressure Group ffe kaali katego okubuuka omulabe, kubanga ekisanja ekiwedde twalaba obulingo bwali bungi, ng'omuntu ali mu pozisoni y'okulimba n'obutakola nga yabeera ku mwanje mu kufuna ssente ewa Museveni. Olwaleero ffe kye twatandika muleke kukizannyiramu bassebo ne bannyabo, mukinyweze kigguke nga bwe mugambye okunu. Oli yajja n'agamba nti ssebo RDC nti ekizibu kye twasanze essente z'abamemba amayembe gazibbye nenti amayembe agalinda sente ze bakuŋŋaanyiza ku lunaku lwe batuuse olw'okugabana, ate ng'alaba taaniyo eweddeyo amayembe ne gagikola ki? Wano tetwagala amayembe gabba sente, wano twagala okukomawo nga tubaleetera ettu erivuddewo omukulembeze. Kye nabagambye mwetaaga sapooti. President akolera abantu abalina nabo kye beekoledde. Kakati tetugenda kulinda bagenda kututandikawo, twetandisewo. Nze sibasanze, sibakakasiza, ate era n'olw'omukulembeze era nja kubayita, kubanga nze ndi omu ku bantu. Tuyimirire mu kimu, twekolemu omulimu. Bwe tuva wano nga bagamba ati talina kyeyatuwadde, Serubiri yazze wali yazze na bigambo n'ayogera n'agenda. Gwe mulinda agenda obba watajja batuusa ku kyemwagala, kubanga naye alina kyajja okukola ki? Nze sibasaba kalulu, wabula njagala nkulaakulana ya kibiina kya NRM. Akalu kenyinza okubasaba ka pulezidenti okubategeeza nti akoma 220 nammwe mukimanyi temugenda kumulonda.
atolaba aba opposition bewera okumulonda ate mu ekyokubiri ffe twateekateeka dde omukulembeze adda mu bigere bya pulezidenti si Kyagulanyi ye General Muhoozi kubanga bwewalabyeko eki ate bwanaavaayo amuwakanyanga amaanyi g'abantu bwegali ate alina n'agamba so nabo tubakubiriza batwegatteko tutambule mu kintu kitya n'ebigambo ebyo munzikirize